naye nga general ebizinga ebisinga obungi biri mu ggombolola y'ekkoome. Kakati obadde obuuza ku kyentambula. So nga tunagenda ku kyentambula buyukwe baali bagisala yabatwalako ku bizinga nga kyembadde kinnyonnyodde bannayuganda kwe kubategeeza nti tulina kye tuyita Greater Mukono. Greater Mukono nga tenaba kukutulwako disitulikiti zino endala twalina Kayunga eyo gye mulaba yava ku Mukono. Tulina mu 2010 awo ng'era ndi kansala ku disitulikiti. Era ng'oli ku disitulikiti mukkiriza nti mukutule mutwale. Zino zonna zikayunga zibuyukwe zibuvuma ndi mu kanso ebbanga lyemaze mu kanso ffe tuyise ebiteeso tutusobolereza. Buvuma yali ku Mukono. Buvuma yali ku Mukono. Ne buyukwe yali ku Mukono. Ne Kayunga yali ku Mukono. Kakati ebiteeso ne biyita ne gavumenti netuyambako abantu abo ne beetongola era kakati local government zeetongodde. Kakati ntusigaza ku Mukono ng'eriko eggombolola y'ekkoome gye nkugambye erimu ebizinga 17. Eggombolola disitulikiti y'ebuyukwe naye bwe yali egenda erina ebizinga bye yatwalako. Nga ne buvuma naye bwe yali egenda era erina ebizinga bye yatwala. So kakati bwe tudda ku Mukono ne tuba nga tuli mu ggombolola y'ekkoome ebizinga 17. Empeereza n'entambula ku bizinga ekkoome nzibu nnyo. Ebbanga lya myaka nga 15 oba 20 emabega nga tukyalina omusajja gwe bayita Francis Lukoya Mukoome tusaba gavumenti ya Uganda emirundi si gumu si ebiri nga tutuukirira President Museveni nga tumugamba abantu b'eggombolola y'ekkoome bazze balonda gavumenti eno tusaasire era otuyambe nga gavumenti mutugondeze mu ntambula. Abantu b'oku bizinga batambulira mu maato okuva ku bizinga okujja eno ku lukalu n'okuva ku lukalu okuddayo ku bizinga maato. Amaato ago ge gatambuza abantu n'emmere n'ebikozesebwa ebirala era amaato ago ge gatambuza n'ebikozesebwa mu kuzimba. Ffe ab'ekkoome tetunaba kufuna mukisa b'ebuvuma gwe balina. Ab'ekkoome tebanaba kufuna mukisa b'ekalangala gwe balina kubanga ab'ekalangala bwe twogera balina feri seemu balina n'emmeeri entongole. Ab'ebuvuma balina feri etambuza ebyamaguzi byabwe etambuza ebikozesebwa mu kuzimba. Kakati ffe ekkoome tumaze ebbanga nga tusaba President ne gavumenti batuwe ekidyeri. Waliwo essuubi nti ekidyeri tugenda kifuna era bwenjogerera kiri luzira bali ku final touches. Ekidyeri ekyo bwe kinaaba kiwedde tujja kuba tusobodde okufuna entambula eneesobozesa abantu b'ekkoome okufuna entambula ennungi ennuŋŋamu ebasobozesa okutambula nga bava ku lukalu n'okudda ku bizinga n'okuleeta ebyamaguzi okuleeta ebyennyanja okuleeta ebirimibwa okuva ku bizinga ekkoome okubireeta eno ku lukalu. But as of now bwe twogerera abantu b'eggombolola y'ekkoome bakyatambulira ku maato. Embeera tenaba kuba bwato bwa bulijjo. Nkubiramu akafaananyi omukyala ow'olubuto gwe lulumye ali ku kizinga ayagala okucrossinga. Awo wali obuzibu era abakyala bangi nnyo betufiiriddwa mu ggombolola y'ekkoome olw'ensonga eyo. Olubuto lumulumye ekiro 7:00 omwami atetenkanya budde bwa kiro talina lyato talina yingini naye ate omukyala yeetaga kufulumya. Kati kiba kitegeeza ateeka okuba n'ensimbi ezipangisa eryato emitwalo nga 15. Omwami ono ateeka okuba nga alina ensimbi ezigula amafuta ebidomola nga 3 lita 6 okuva ku bizinga gyeno ku lukalu ate eryato liddeyo egenda okumaliriza nga ali mitwalo kumpi nga 5. Tuli mu ntambula yokka atuulye omukyala ne gyagenda tamanyi obujjanjabi anabufuna ku budde. So obwo bwe bumu ku buzibu bwe tulina era abakyala bangi nnyo betufiiriddwa mu mbeera efaanana bwetyo. So tukubira gavumenti omulange ensonga eyo gyongeremu amaanyi ne minisita atwala ebyentambula mu ggwanga. Kati ebbanga lyomaze wano ku layini eno gyonsomera kati oli vice chairman wa district. Baki be mutuukiriddekokko ansa zibadde zitya? Nga bwe nkunnyonnyodde nti emyaka 15 emabega nze ng'omuntu nga tino omusajja gwe bayita Francis Lukoya Mukoome twatuukirira pulezidenti emirundi 2 nga tumusaba atugondezemu ku nsonga y'entambula eno. Nga bwe nkugambye waliwo essuubi nti ekire tugenda kifuna naye mu kiseera kino Jeno Katumba Wamala atwala ebyentambula mu ggwanga twakamutuukirira emirundi 2 ng'era buli tugenda gyali naye atuwa ssuubi nga kati mugende eruzira era waliwo lwe yatuorganizingira ng'abantu b'eggombolola y'ekkoome tusuka tugenda eruzira feri ne tugirabako n'atuga nti mugirabye eyo te
tuli ku final touches mu bbanga ttono nnyo. By the way, okuva ne twavira emyezi ng'esatu emabega twali tumanyi nti mu mwezi gumu ejja kuba ewedde, naye ebyensimbi logistics tennaggwa, naye ng'essuubi we likuba twagirabako bw'eneeba ewedde ejja kujja etandika okuwasabisiza abantu b'eggwanga eyinza okujja. Yes. Twazene tuyanzege yakatwegatako tulina vice chairman wa district ye Mukono Haji Asmani Muhumuza Lubowa. District ye Mukono no yankizo ajiri waggulu Reverend vice chairman Haji mulimu eddiini muno empisa tezonoonese mu district mukikutte mutya ndaba ddiini gye mukulembeza njagala okutegeeza bannamukono ne bannayuganda bonna abatulaba ku Salamu TV ebyafaayo bya Mukono mwenna ababadde babigoberera kusaddaaka kukola ki bwe mubanga mbadde mubigoberera bulungi mbeera wano mu studio za Salamu TV nenkakasa bannamukono ne bannayuganda nti Mukono tuli bulungi kubanga okusinziira ku byaliwo emabega Mukono ffe twali tukulembera mu kusaddaaka, Mukono ffe twali tukulembera mu kukwata abaana, Mukono ffe twali tukulembera mu gender violence. Kaakati bwe twogerera okusinziira ku security yateekebwayo ekulemberwa omubaka wa president ow'ekitiibwa Honorable Nabitaka Fatuma Ndisaba oye RDC. Security agikutte bulungi nnyo ng'ayambibwako DPC wa Mukono. Ate naye Hajati. Kakati olukiiko olwo lwa security Hajati yalukulembera Hajati Fatuma Ndisaba, ssentebe wa district yalutuula mu butereevu. Ssentebe wa district lwaba tasobodde kgendayo ng'emirimu gimukutte nze gwadelegatinga ningenda mu lukiiko lwa security. Buli lwe tubeera mu lukiiko lwa security twogera ku nsonga nnyingi ne tuwa abasirikale ebyokukola ate nabo ne babiwuliriza ne badeployinga bulungi nnyo. So ekisaddaaka abaana Mukono tekikyaliyo, ekiwamba abantu Mukono tekikyaliyo, ekikwata abaana Mukono tekikyaliyo. Mukono tuli ku development kati. Ddamu nkakasa ekyo kikulu nnyo. Nkiddamu bannamukono bakitegeere. Waliwo munnamasaka ano ayitira okubeera naye ayogera bingi Mukono kusaddaaka. Mukono ddamu mbuulire. Njagala kukakasa bannamukono ababadde bamanyi ebifa Mukono. Abadde bamanyi Mukono. Mugitegeerera mu kifaananyi kirala. Nga mugitegeerera mu kifaananyi kya kusaddaaka baana. Wakati w'obukulembeze bw'abakulembeze be tulina mu district y'e Mukono abakulira ebyokwerinda. Njagala kukakasa nti Mukono tuli bulungi, ekisaddaaka abaana tekikyaliyo, ekiwamba abaana ekikwata abaana gender violence obutabanguko omubaka tugenze tubukendeeza kubanga tutuuza olukiiko lwa security committee buli mwezi ne tuyita ba OC stations bonna ku police stations zonna ez'enjawulo bonna ne bajja mu meeting eyo ne tuleyinga strategies ne tugamba kino kye tujja okukola era ba OC ne bagoberera ensonga eyo ne badeployinga. So Mukono tuli bulungi ku bikwatagana security. Twayanzege waliwo ebyayogerwawo emabega byali biyitirivu nnyo. Mukono bagigatta ku Kampala. Kampala Metropolitan Minister wa Kampala n'atuuka n'asituka n'ajjako Mukono. Abamu abatonera ndi Mukono ewedde, Mukono bagitutte, Mukono affe tukyali mu local government atuli muli mu Kampala. Mukono eri luddawa. Do you belong to local government oba mujja mu Kampala Metropolitan? Mukono district tuli entity yeetongodde nga local government. Ekya Kampala Metropolitan twannyonnyolwa era tukitegeera bulungi nti ekintu kya Kampala Metropolitan tekyajja kujjawo Mukono era tekijjanga n'omulundi n'ogumu kujjawo Wakiso oba Mpigi, wabula kyayisibwa mu Parliament mainly nga kitunuulidde service delivery, nga kitunuulidde development. World Bank yateeka ssente mu kigambo kya Kampala Metropolitan. Districts zino essatu eziriraanye ekibuga Kampala ziteekebwemu ensimbi zikulaakulanyizibwe in terms of infrastructure, road network, amazzi n'amalwaliro. Era ensimbi weeziri okukulaakulanya districts zino essatu nga Mwami Matiya Lwanga Bwanika Wakiso asigadde yeetongodde ne Reverend Peter Bakaluba Mukase Mukono ne local government ye nga asigadde yeetongodde n'ab'Empigi bwe batyo, wabula nga government egenda kuteeka ssente mu districts zino tufune ekifaananyi ky'ekibuga ekya Kampala Metropolitan
oleme kubeera nga enkulaakulana gisanga mu kibuga Kampala ng'ate bw'ojja Mukono osanga kirala. Y'ensonga lwaki gavumenti yavaayo n'enteekateeka ne paalamenti n'egiyisa okuteeka ensimbi mu disitulikiti y'e Mukono n'ey'e Wakiso n'ey'e Mpigi. Era mukyala Honorable Minsa Kabanda owa Kampala Metropolitan yajja e Mukono ne tumwaniriza bulungi nnyo, era nze naliwo ku lwa Reverend Peter Bakaluba Mukasa teyaliwo, yali ku bizinga ne mwaniriza ne tutuuza olukiiko mwali abakulembeze bonna newankubadde ng'era abatonotono tebannaba kukitegeera bulungi, naye tufuba nga gavumenti okunnyonnyola abantu bano tubategeeze nti Kampala Metropolitan teyazze kujjawo Mukono district, teyazze kujjawo Wakiso, wabula yaleese enkulaakulana. Asman Muhammuza Alhaji nnyonnyola abakula baabo district butya bw'ebeera mu local government n'ebeera ne minister wa local government n'ebeera nga eri answerable to the local government ministry ate n'ebeera nga eri wansi wa minister ate omulala ng'ate wa Kampala Metropolitan. Mukikola mutya? Nga ngenda okwankula ekibuuzo ekyo njagala nkutwala e Kampala. Kampala City eyina omukulembeze waayo w'okuntikko mu local governance ye Alhaji Minister of local government? Mayor. You set up ya okay. Mayor. Okay. Yagala kuwa comparison. Elias Lukwago ye mayor wa Kampala City Authority. Eriyo ina chairman wa district gw'omyuka. Mayor ekitumya Elias Lukwago mayor lwakubanga ali mu composition ya city. Ne waffe naffe bwe tunaafuuka city gye bijja emaaso naffe waffe aliyitibwa mayor. But as of now, Kampala Capital City Authority eyina mayor. Ekyokubeera nti Kampala City Authority eyina mayor tekigana kubeera na minister wa Kampala. Era okuva Kampala City Authority lwe yafuna minister wa Kampala, development tegaanangako kujja. Era ne mayor Lukwago tabulwangako ku buyinza. Era obuyinza bwabwe exercisinga bulungi nnyo. Haji Asman Muwummuza. Ekibuzo ekyange kirala nnyo. Wenzija. Local government muli under local government Mukono district. Yes. Mugenda wa minister wa local government. Kakati mbate munatuuka minister wa Kampala Metropolitan Hajat Minsa najja naga nti muli wansi wange kyenjagala onnyonnyola abantu ministry bbiri zisobola kuba zonna mu reportinga yoddi kanzi kandegende mukummulamu mwebale kuba nti tugoberera tuli ku Salam TV program Omukeeze tuli mu kitundu ensonga mu nsonga nze Twaha Mkiibe ndine deputy vice chairman wa district ya Mukono Haji Asmani Muwummuza Lubowa katuje. Eno ye Salam TV. Ebiseera by'ebijaguzo bibino era nga Christmas eri mu 4G okuva mu Airtel. Weefunire esimu ya 4G eri smart ate nga yesinga okugulikako mu Uganda. Bagisaze omuwendo okuva ku sinnya emitwalo 25 okutuuka ku sinnya emitwalo 15 zokka. Ye emitwalo 15 zokka osigala ng'oyungiddwa ku baagalwabo mu biseera by'okujaguza kwonna. Kola buti nyiga *569# otagulire GB namba ya bwerere n'ebitundu 10 ebya double data ku bando za buli wiki na buli mwezi okumala emyezi 3 beddu. Weefunire yemu olwaleero okuva ku dduuka lya Airtel erikuli okumpi nga tezinnaggwaayo. Tubaagaliza okujaguza okulungi mu biseera by'ebijaguzo ne Airtel, the smartphone network.
Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu nziika ejjudde ekitiibwa ne bw'abanga afudde COVID-19 bamunaaza ne bamuzinga mu ssanda ze olwo n'aziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira. Muslim Funeral Services balina ofiisi mu Kampala, Masaka ne Jinja nga balina ne ambulensi ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala, Jinja ne Masaka. Gwe bakubire bukubizi ssimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala. 071885 256 ne 0774 000 225. Ziika omwagalwa wo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Okumala ebbanga ddene kati House of Zaka and Waqf Uganda yateekawo enkola ey'obwerufu mu kuŋŋaanya zaka okugigaba eri abantu beerina okugasa mu buweereza bwaffe. Tufudde nnyo ku mbeera z'abamulekwa, abakadde, abateesobola, bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu, okuweerera bamulekwa, okutumbula ebyobulimi n'obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyite wakufu. Buli muntu yenna atola zaka mu maali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini. Zaka ejjibwa ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi, ebyobulimi n'abafuna omusaala. Eri abo abatuusizza osobola okusasula zaka ng'oyita mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 0777 22 12 21 oba 0706 55 19 19 oba n'ojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku Prot 9 Perryman Garden, Old Kampala, opposite Old Kampala Primary School. House of Zaka and Waqf Uganda, ku lw'okutoola zaka mu maali yo. Eno ye Salam TV. Tugenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe Omukeeze tuli mu kitundu ensonga mu nsonga. Njagala kukujukiza nti gwe ayagala okuzimba genda mu bannaffe aba Babu Enterprises balina tiles ez'okwera nti osobola okuzifuna wano mu kibuga Kampala ate ku bbeeyi ezisuubula. Tolina kugenda wa kubeera nti ozifuna wabula gwe n'omuntu agula eza ssekinoomu baga nti kamukamu naawe osobola okugendayo n'ogula ate ne bakuguza ku bbeeyi ey'okusuubula. Babu Enterprises basangibwa bwayise, yita mu ttaawo olengera ebitaala mu maaso, tunula ku mukono ogwa ddyo ojja kulaba ekipande ekino ekiriko Babu Enterprises. Ate era nsinzirano okukubira omulango okuggulawo akawunta yo mu Finance Trust Bank kubanga be bokka abeewaddeyo okubeera nti bakuyooyoota era bakukolako bulungi nnyo n'oggulawo akawunti. Ate be bokka abakkiriza okubeera nti batandika kibayita Islamic banking. Osobola balina halal account gy'osobola okubeera nti oggulawo. Amatabi ga Finance Trust Bank gonna okwetoolola eggwanga osobola okugenda nobaga nti nze njagala bya halaali era bajja kuba bakugulyawo akawunti eyo ne bootereka emitwalo 10
nomala emyaka 10 ojja kusanga ssente ezo nga ziri 10,000 negwe kakutanda ogende mu banka endala ziteekeyo 10 omala emyaka 10 onoogenda okugira nti eriyo ebiri nolwekyo ekyo nkikubbirako genda mu Finance Trust Bank bwe bajja okukuterekera coin yo nga coin bukadde 10 bubeere bukadde 10 n'ebintu ebirala nga bw'omanyi enkola eya halal bwebeera oba Islamic banking bwetu bwe tuli mu program Omukeeze ekitundu ensonga mu nsonga tugendere mukummulamu tubadde tuli ku nsonga ya Kampala Metropolitan ne local government yayingira etya mu district y'e Mukono. Tuyina vice chairman owa district eno eya Mukono Haji Asmani Muwummuza Lubowa gwe tuli naye agezaako okutunnyonnyola olwaye tugendere mukummula mbadde nkubuuza ku nsonga eyo era nfunye obubaka obuvudde eri Nakazibwe Latifa naye ayongera kugaa nti gusa ensonga eyo muyinza mutya okubeera nga muli mu local government muli answerable to the local government ate ne Kampala Metropolitan nayo nejja era agamba naye Latifa aga nti minisita baamulaba nga azze tunnyonnyole sebo Mukono district local government eri answerable eri minister wa local government Honorable Raphael Magezi oye minister wa Okuntikko. Bwe tubeera mu setup ya local government yakitunuulira nga yagala ekyusa ekifaananyi kya district zino essatu Mukono, Wakiso n'Empigi ng'eyongera ssente ku ezo zeetuwa mu local government. Ssente zino ziyitire mu Kampala Metropolitan nga ziva mu World Bank zongera okukulaakulanya districts zino essatu. Tekitegeeza nti Kampala Metropolitan bw'ebeerawo egenda kusaanyawo local governance. Ekyo tekiriimu. Wabula baddidde ssente ne baziteeka mu local government zino essatu. Okusinga ennyo kyenjagala bannamukono ne bannampigi batunuulire z'enguudo ze tulina. Nga bwe mbagambye tulina kilometers kumpi 15,700 ez'enguudo. Kagureda tulina kamu. Kagureda kana akamu tekasobola kukola kilometers zino 1,500. Naye Metropolitan bw'eyingirawo ereeta ssente ne kugirako ne zigraders ezigenda okugrading amakubo gonna especially aga municipality y'e Mukono buli woolaba akataka singa bannamukono banaaba bakkiriza aba municipal Metropolitan nejja mu butuufu bw'okujja enguudo zonna eziri mu municipal y'e Mukono zigenda kuyibwa chorus kubanga setup nagirabako nze nga atwala eri enguudo mu district y'e Mukono. Metropolitan bw'enejja nsuubira akatale ak'omulembe mu kibuga ky'e Mukono akataliwo kati. Metropolitan bw'enejja nsuubira okulaba nga amalwaliro gaffe agali mu district y'e Mukono gonna galinyisibwa omutindo olaba twakaayanya ennyo ffe abakitegedde ne tusaba Metropolitan etukene mu bizinga ekkoome. Kubanga twategedde nti mu Metropolitan muli olwo si kutunda bantu bammwe si kubatunda n'omulundi n'ogumu kubanga bwe ndeeta oluguudo mba situnze bwe ndeeta eddwaliro mu kitundu kyo mba sikutunze mba ndeese obuweereza okumpi naawe. So in the general terms nekigambo Metropolitan nga bwe nabadde nkinnyonnyola nti mwami Erias Lukwago okubeera nga ye mmeeya w'ekibuga Kampala tekimuggyako ddembe era tekirinawo ekimugaanira kukola kutuukiriza buweereza bwe ng'atayinawo minisita atwala Kampala. Ne kino ekya Kampala Metropolitan kitwongeddeko bwongezi buyambi mu byankulaakulana so si buyinza mu nfuga. Metropolitan erese buyambi mu byankulaakulana so si kutwala buyinza bw'abakulembeze ba local government ezo. Ekibuzo ekirala waliwo nsirikira n'ekibuzo ekirala daga nti municipality Kampala Metropolitan okujja mu district y'e Mukono tekireeta misolo mijja ate gitya era emisolo egibaddewo nga gisoloozebwa local government y'e Mukono eya municipal bwe gityo bwe gijja okusigalawo. So tuwajja kubeerawo misolo mirala ginaagunjibwawo olwokubanga ssente za Metropolitan zizze naye nga bw'omanyi nti enkulaakulana buli lwejja ebaako ebintu bingi nnyo byekyusa. Okitegedde enjola ya kasasiro egenda kukyuka. Waliwo omuntu eyabadde ambuuza olunaku lwajuna nti oba ekibuga ky'e Mukono nga kijjuddemu kasasiro. Yes kijjuddemu kasasiro mu kiseera kino olwokuba nti
ensimbi eziweebwa munisipaali okuyonja ekibuga ekyo zikyali ntono. Tukyakuba kubi mulanga sente zino zongerweko n'ebidduka ebisolooza kasasiro byongerweko ne manpower eyongerweko then ekibuga ky'Emukono kijja kuba kitereera bulungi nnyo. Okay, twenze eddakiika tetulina nnyingi naye waliwo ensonga gye njagala tujje mu ddiiro. Nakiwulirako era nekitegeerako nti disitulikiti gy'ovaamu temuyina kibayita district service commission, teriiwo, temuyina lukiiko lugaba mirimu lwa disitulikiti. Lwaki luludde? Lwaki terutongozebwa? Hajati yaliko Hajati Sebunya, oyo mukyala wange mukulu wa Haji Sebunya mukulu wange kati oyo lwaki temumuzzaako n'akola emirimu? Mu nkola y'emirimu gya gavumenti omuntu talondebwa ku kifo olw'okubanga muganda wa gundi. Mu nkola y'emirimu era senze nnonda nsabye busabi omuntu talondebwa olw'okubanga mweru nnyo okubola okuba muddugavu. Yesebo ye yakola bubi. Bannamukono be bayinza okusalawo either oba Hajati yakola bulungi oba bubi. Nze ng'omu mbeerawo nenga nti Hajati Sebunya yakola bulungi emirimu gye. Amina. Nze ng'omu yakola bulungi nnyo emirimu gye kubanga bannamukono yabawa emirimu. Ate oli vice chairman olina vote nnene. Akakiiko ka District Service Commission kajjawo katya. Tetuyinza kwogera ku District Service Commission nga tetwogedde enzija gye kajjamu. Mu Local Government Act Cap 243 as amended ewa gavumenti eyo ebeerawo mu kiseera ekyo okulonda akakiiko aka District Service Commission. Akakiiko ka District Service Commission kabeerako abantu 5. Chairman bw'amala okulondebwa owa district yenna kimukakatako okulonda olukiiko luno lw'abantu 5. Alonda olukiiko luno okusinziira mu tteeka. Tafubutuka bufu butusi nakati gundi olwokuba twasuubula naawe Kabalagala oba twakimanga naawe amazzi olwokuba twabadde mu kusuubula naawe China jangu ku lukiiko luno nedda. Atunuulira setup ya local government nga bweri amagombolole 11 ne councils zino zenjogeddeko eza town council n'alonda abantu okusinziira ku buyivu bwabwe kubanga era etteeka likirambika bulungi nti abantu bano buli gw'olonda okujja ku kakiiko ka Service Commission ateekwa okuba ng'alina obuyigirize bwe buti. Ero ku 5 kubaako omulema, kubaako omuntu alina obukosefu ku mubiri. Ku lukiiko lw'abantu 5 kubaako omuntu abeera asembeddwa. Enkiiko zino zenkugambye eza town council etteeka ligamba nti nga mumaze okulonda abantu abo section 54 of the Local Government Act egamba section 54 subsection 2C egamba nti mu district nga mulimu town councils ezisukka mwemu obuyinza obulonda omuntu oyo akiikirira town councils ezo bubeera bwa district. Executive ya district yeronda omuntu oyo. So nga ate bwe mubeera mu district nga town council eriemu town council eyo yetuula chairperson wayo sifiyo wa town council eyo yetuula ne executive ne council ne balonda omuntu gwe baweereza ku district okubeera nga yakiikirira town council eyo. But in the district with more than one town council obuyinza obulonda omuntu oyo bwe district sawa wasinza okuva enkalu mu district y'Emukono. Tutaputa etteeka nga bwe liri bannaffe abalala balisoma kifuula nnenge. Naye kyenjagadde okukutegeeza we twajjira twalonda olukiiko lw'abantu 4. Ne wabaawo okukubagana mu bakansalazi nga bwe nkikugambye. Naye era amanya ntuga kanso yaffe n'ebeera nnungi amanya ne gayisaamu. Kakati bwe gaatuuka waggulu omukyala ono Hajati Sebunya ne yeekubira enduulu ng'aga nti nze nalondeddwa aba munisipaali aba town councils munteeke ku lukiiko luno. Nga nti Hajati wadde wali oweereza bulungi te. Naye etteeka lirino ligamba section 54 subsection 2C egamba nti okulonda omuntu akiikirira town councils obuyinza buddira district. N'olwekyo newankubadde wali olondeddwa bali omukisa gwa executive y'Emukono okulonda omuntu anaabeera ku lukiiko luno. Era ne tutuula omuntu oyo tumulonda amanya gonna ne tugaweereza mu public service. Ffenna bannamukono njagala mutunuulire era amaaso gammwe mugeegeke kye bayita public service ya Uganda etongoza akakiiko etongoza amanya ge twaweerezaayo amanya ago gakomewo akakiiko kano katandika okutuula kagabe emirimu. Otherwise as of now basebo ne banyabo abatuuze ba Mukono tetulina buyinza tetulina busobozi bugaba mirimu newankubadde nga abaana baffe tulina bangi. Emyaka tugenda mu 2 kintu kibi nnyo kyennyamiza
nti disitulikiti y'e Mukono newe twogerera kati tetunaba kufuna kakiiko akeetengeredde akali mu tteeka akagaba emirimu naye tulina essuubi olwokubanga amannya ge twalonda gonna gakwalifayinga bulungi abantu balina ebisaanyizo nga bwe twabalonda kuba twatuula ne twetegereza bulungi nnyo bannamukono amannya tugalonda kanso negayisa ne tugaweerezayo mu public service tuteze maaso kulaba public service kiki kyetugamba amannya bwe banaabagayisizza tuli beeteefuteefu olukiiko olwokutuula lutandika okugabira bannamukono emirimu twenzege dakiika 42 mbadde njaga oyogere ku byobulamu olina amagombolola 11 mu disitulikiti y'e Mukono olina town council 5 olina ne municipality disitulikiti y'emu amalwaliro go gayimidde gatya olwaleero nga ne Kampala metropolitan tennaba kujja muyimiridde mutya ebizinga nabiwulidde embeera teri ku bizinga by'ekkoome eriyo amalwaliro goyinza ga nti ku bizinga 11 kuliko ebizinga 8 birina amalwaliro at least tulwane na bino ebizinga ebirala ebisigadde kantandike na bizinga ebizinga biri 17 ebikola eggombolola y'ekkoome 17 tukyalina okusombozebwa kunene ku nsonga ezikwatagana obujjanjabi ku bizinga 17 tulinako ebizinga 3 byokka bye birina amalwaliro ng'ekizinga ekikulu ekinene ekiriko ekitebe ky'eggombolola tulinako eddwaliro erya health center lirimu ekizinga ekyeddamba ekitwala omuluka mulamba ne LCs kumpi nga 13 kiriko eddwaliro limu ekizinga ekyensazi nakyo ne kibaako eddwaliro limu kino ekyakkoome kiriko health center 3 damba kuliko health center 2 ne kansambwe nsazi kuliko health center 2 ebizinga ebirala kumpi nga 13 14 byonna byerere tekuli kalwaliro yadda akamu okwo okusomozebwa kukyali kw'amaanyi nnyo bino ebizinga biriko abantu bulungi nnyo kuliko ebizinga ebiriko abantu n'ebitaliiko ebizinga okugeza nga Lunfuuwa tekuli muntu n'omu ebizinga nga Kizima tekuliko muntu n'omu ekizinga nga erinnya ligenze waliwo akazinga akaliraanye Bulagaawo tekuli muntu n'omu bizinga ki ebiriko abantu era abaliko abangi balinga eggombolola y'ekkomeyo n'erimu abantu 3,207 emitwalo 3 gye 207 abantu bangi be bantu abali mu ggombolola y'ekkomeyo na ku bizinga 17 kakati omuluka gw'eddamba gwokka guliko abantu 1,500 abantu mu muluka gw'e Busanga bali 1,000 nga mu 1000 omuluka gwa Bugombe ne Luwomolo gulimu abantu 1,010 abo tebalina ddwaliro tewali awo na tewali eddwaliro ku bizinga by'eddamba gwa tulina ka health center 2 eno mu muluka gw'e Busanga tulina health center 2 ku kizinga ky'ensazi kakati kyekiri kyewabuuziza nti omukyala bw'alumwa ng'ali omu ku bizinga kuno embeera ebeera etya embeera ebambi kakati bwe tudda ku disitulikiti y'e Mukono aje nja kuzza olulala akadde tetuyinza kubeera nako webalikwera nti otambule naffe gwe atulaba era gy'osinzidde olina okubeera nti otugoberera mbadde ne vice chairman wairo C5 Mukono district Haji Muwummuza Asumani Lubowa gwe tubadde naye lunaku olwaleero sinza kwongerayo okuba akadde kalabika nti katutwala nti ndiggwa bigambo ki by'osembya nja kuzza wano abantu abo bakube essimu manyi bulungi nnyo nti abantu b'ebizinga bakuba nnyo amasimu baagala nnyo okuteesa baagala nnyo n'oyogera ku nsonga yaabwe nga nabo bakontributinga nolwekyo tujja kufuna omudde tulabike nti tukomawo bigambo ki by'osembyayo ebigambo byenjagala okusembyayo nabyo bye byokwebaza bannamukono okusooka okutussaamu obwesige okubakulembera Reverend Peter Bakaluba Mukasa ng'alina executive ye ne council tukola ekisoboka kyonna okuteeka amaanyi gaffe okulaba nga tutuusa obuweereza eri abantu munaddala okusingira ddala mu nguudo abantu b'essaza lye Nakifuma okuva e Kasawo Seeta Namuganga Seeta Namanogo gy'otuuka e Kayini tukola ekisoboka okulaba ng'oluguudo olubanga lwe lubadde lusinga okuba olubi mu disitulikiti yonna y'e Mukono manyi eri awali enguudo endala embi naye oluguudo luno lubadde lubi nnyo twakute mu nsawo zaffe nga bwe nkuga nti sente tuweebwa ntono twakute mu nsawo zaffe nze ne mwami Bakaluba Mukasa ng'abantu ne tukontributinga sente tugula amafuta miliyoni 7.5 okukola oluguudo okuva e Kasawo okugenda e Seeta Namanoga okugenda e Seeta Namuganga okujja okutuukira ddala ku Matumbwe sente zaffe bantu babiri ng'abantu Kasawo
okuva ekasawo okugenda esseeta namanoga ova esseeta namanoga ogenda esseeta namuganga ojje bwetooloola ojje ogwe kayini oba ku matumbwe sente z'abantu babiri waliwo abadde bake muhommoza ajja kudda mwabakuba nti mutambudde naffe mubadde balabi balungi nze twaha mukiibi tukwatagana olunaku olw'enkya mubadde balabi balungi eno esalaamu tv mwabakuba nti mutuwagira jjo nafunye omukisa nenjogeramu n'abantu baffe ab'ekiboga ab'epalisa mwenna basobodde okujja mu salaamu community baraza ate omwaka ogujja tugenda okulangirira jogera nti buli mwezi tulinako wetulaga omwaka ogujja tugenda okulangirira era nakyo mujjumbire mujje mu bungi nga bwe mwatulaze mubadde balabi balungi mubeere bulungi katonda abatukuumire mwena Eno ye Salam TV.